Ekizimbe omukungaanirwa ku ssomero lya Kagoteesidi erisangibwa e Kabarole kyakubyeko bugula abatuuze, abakulembeze b'ebyalo, abataka ne bannaddiini nga bakubaganya ebirowoozo ku nnongoosereza gavumenti zeeyagala okukola mu sseemateeka okugisobozesa okwezza ettaka ku buwaze singa eba eyagala okulikulaakulanya. Minisita Namuganza bwe yasituse okwogera gye bali kyeyolese lwatu nti abamu tebayagadde na kuwuliriza bigambo bye kubanga baafulumya obutebe ne babulekanga bukalu. What you will say, you the people, is what for us as government we shall go by. Bano era baaganye okuwuliriza omukyalo omubaka ow'ekitundu kyabwe Silivia Lwabwogo. Abamu ku beetabe mu lukuŋŋaana luno baalaze obweraliikirivu ku nnongoosereza nga bagamba nti kizibu okwawula gavumenti ne bannakigwanyiza ababba ettaka. Otherwise, for now, Honourable Minister, you may be well intended, but you can easily be misunderstood when you suggest anything because people don't trust you. Omukiise wa Butambala Muwanga Kivumbi agamba nti abaleeta etteeka libalakidde kuba teryajja mu mwoyo mulungi. Baleeta etteeka abantu libeerwanyeeko ne baligaana libatulidde mu kifuba kati bawulira akazito batandise kutwekola ki twekwasa. Amyuka minisita w'ebyettaka Persis Namuganza ategeezezza nga bwe bagenda okuddayo beetegereze ennongoosereza zino balyoke bazizze buto. Likyalimu obuwaayiro obutategeerekese bulungi. Ndowooza okugamba nti tuli eddisi tusooke tulitunuulire bulungi tufune abakubalicrafting bateekewo exception endala kubali abantu singa bagaana oba singa ekintu kyetaagisa ssaawa eyo okutwala ettaka eryo nga mu issues that fence naye ng'okusasulwa kujja kubeerawo emabega batuule ensonga eyo bagirambulule bulungi.